Ivan Sekamatte omu ku baana abato abayimbira mu kwaya ya St. Stephen's Church Ekitende era ng'ayimba ddoboozi lya soprano ng'atubuulidde nti ye okuyimba akyagala nnyo era nga kwe kwetaba mu kwaya eno nga ky'akola akyagala ku myaka 10 gy'alina. Bulungi. Sekamatte talimu yekka, alimu n'abaana abalala betoogeddeko nabo wabatubuulidde nti tebabakaka okwegatta ku kwaya eno okuyimba. Mpulira essanyu era mpulira nga nzinze ndi wanjawulo ku balala bonna ababera mu kyasi. Abaana bano abato bava wansi nga babanakyalinga nga babaguluminga nga babateekateeka okusinza mu nnono y'Ekikristaayo. Olwaleero kwaya eno ya St. Stephen's Church Ekitende eyimbye ennyimba z'amazuukira ga Yesu Kristo wakati mu kusonda ensimbi okuyambako okuyimirizaawo kwaya eno. Reverend Frederick Masengere Musisi omusumba w'obusumba bw'Ekitende mu bulabirizi obw'ennamirembe atubuulidde nti eneemu ku ngeri endala enjiri gy'eyinza okutuuka ku bantu. Enjiri y'ekika kino ereetera abantu okumanya Yesu n'obukulu bwe, kubanga nga tannaba kutuuka kufa ayina ekiseera kye yeyitamu eky'obuyinike era ekyamutwala mu buyinike n'okwetoowaza kubanga yali ayagala omuntu akomewo yegatte wamu ne Katonda, okutabagana ne Katonda. Ekyo kyongera okutuyigiriza nti naffe tuyina okutabagana ne bannaffe, okwetoowaza, okubasonyiwa ate n'okwenenya. Mu kubuulira enjiri okozesa ebintu bingi ebirabika nti binaayagazisa omuntu Katonda. Amamu Katonda bamwagalira mu kuyimba, bo enjiri gye banyumirwa yeeyita mu nnyimba, mu maloboozi amalungi, amasengeko obulungi agajja ekigambo kya Katonda mu buvumu bwakyo n'amakulu agali mu kuzuukira. Ekirala kutumbula bitone by'abaana nga bwe mulabye ekwaya erimu abantu ab'emigigi gyonna okuviira ddala ku bwana obuto obw'emyaka 5, 6 okutuuka ku basajja abakulu n'abakyala abakulu. Kati abantu abo buli babeera awamu wabeerawo okuwanyisiganya ebirowoozo ate era n'okuzimbagana. Stephen Danstan Busulwa omuwandiisi era omuyimbi owa St. Stephen's Church of Uganda Kitende kyokka era nga yakulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefina asinzidde eno n'asaba abazadde okwongera okumanyisa abaana Katonda basobole okubaamu ensa mu biseera eby'omu maaso. Abazadde mwagazise nnyo, baagazise nnyo abaana okwenyigira mu mirimu gya kanisa oba kereziya oba obuweereza obw'enzikiriza zonna, kubanga abaana bwe bakulira mu kanisa be baana abavaamu emiramwa. Abazadde bangi bamala ebiseera nga bateekerateekera abaana naye nga tebabateeseteese. Omwana omuteeketeeke obulungi yoyo mwana ajja okukuuma ebintu by'abazadde, ne baba bafudde tebajja bitundirawo. Naye mumala obudde bungi ne muteekerateekera abaana, ne muleka zikalina, ne mukola, ne muleka amaduuka, amayumba g'abapangisa, naye nga temubateeseteese bajja bitunda. So omwana bamukuliza mu kanisa ajja kuva muteeketeeke bulungi, atya Katonda, wa mpisa, awa abantu ekitiibwa, tayinza kulemwa waagenda, emirimu ajja gifuna. Akakadde kamu n'emitwalo 23 ze zikuŋŋaanyiziddwa olwaleero okukwasizaako kwaya eno mu nteekateeka zayo ez'okuyimba, kyokka nga kinajjukirwa nti kwaya eno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II yasiima eyimbe ku mukolo gw'ennyimba z'amazaalibwa ga Yesu Kristo mu mwaka ogwa 2020. Mark Jackson Kasule, BBS Telefina, ageesigika.